omusajja yalagula okubalukawo kwa COVID-19, okufuga kwa Adolf Hitler, okutimbulwa kwe yaliko omukulembeze wa America John F. Kennedy, okufa kwa Queen Elizabeth owookubiri mu mwaka 2022 n'ebirala. Guno Nataala gudde mu mwaka guno 2024. Toseguka tulabe obunnabbi buno. Tuli ku CBS FM UG. Omukutu guno omutongole ogwa Chabasa Fama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo munaddala mu mwaka guno omujja 2024. Era mu ngeri yemu nkwebaza okutigobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Ate mu ngeri yemu munaffe nkukubiriza era nkusaba osubscribing, ate wamala okusubscribinga okoonene mu kaddaako waliwo ekigambo personalize. Bw'onookikoonamu ojja kubanga weefunira obubaka gwe weka ku simu yo nga bukutemyako nti tuliko kye tutaddeyo, sobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe era osobole okutambulira mu kumanya mu mwaka guno gwonna 2024 mu puroguramu yaffe wawula okumanyako. Nze Emmy April Nakawombe, era ng'ewatali kumala budde tusimbudde. Omusajja yalagula okubalukawo kwa COVID-19, okufa kwa Adolf Hitler, okutirimbulwa kwe yaliko omukulembeze wa America John F. Kennedy, okufa kwa Queen Elizabeth owookubiri mu mwaka 2022 n'ebirala wuuno era alagudde mu mwaka guno 2024. Ayogerwako okulagula bino byonna yali musajja mu Falansa era nga yakola obunnabbi buno emyaka 45 n'okusoba egyakayita emabega. Wabula ekyewuunyisa yadde yakola obunnabbi buno emyaka mingi emabega, kyokka bye yayogerako kumpi byonna bizze bituukirira nga bwe tusoose okulaba waggulu awo. Omusajja ono amannya ye Michel Nestrodem era nga yali musajja alengera ebiribaawo mu maaso oba muyite alaba mu mwoyo, era ng'omusajja ono yalengera ebiribaawo mu myaka mingi egiyise, kumpi buli mwaka oguzze gubaawo n'emyaka egigenda okujja. Omwaka oguwedde 2023 yagulagulako okufuna tsunami ow'amaanyi, mu ngeri yemu n'agulagulako akatobagiro k'ebyenfuna n'ebirala, era nga gugenza okuggwako nga bino byonna tubirabyeko. Naye abaffe omusajja ono yalagula ki ku mwaka guno 2024? Nestrodem yagamba nti embeera y'obudde egenda kweyongera okubeera embi ennyo mu nsi era nga tugenda kweyongera okulaba emiyaga gi tsunami egy'amaanyi, amataba, so nga mu ngeri yemu n'ensi egenda kweyongera nnyo okukala okussaako okufuna ebbugumu empitirivu. Nestrodem yayongera n'akkaatiriza nti omwaka 2024 gulibaamu enjala empitirivu ennyo. Kale no munaffe tozanyisa bunnabbi buno. Bw'oba olina emmere enkalu mukole ebyagi mugitereke nga bajjajjaffe bwe baakolanga, anti okwerinda si buti, kubanga tulabye ng'omusajja ono obunnabbi bwe yayogera kumpi buzze butuukirira buli mwaka. Mu ngeri y'emu yagamba nti omwaka guno era gugenda kubaamu entalo, n'agamba nti naddala wagenda kusinga okubaawo okulwanagana okubeera ku mazzi, nti amawanga gajja kwerumba naye nga galwanira ku mazzi. Omusajja ono yagenda mu maaso n'alangirira okufa kw'omu ku bakulembeze abakulu ennyo mu ddiini, n'agamba nti ono alifa omwaka guno 2024. Nestrodem mu ngeri y'emu era yalengera ebiribaawo mu maaso, n'alagula nti obwakabaka bwa Bungereza bugenda kuggyamu omuyaga ogw'amaanyi omuntu atabangako yadde akabonero k'obwakabaka bw'alisindiikiriza King Charles okuva mu ntebe y'obwakabaka bwe, omuntu ono yeddiza entebe ye. Mu bunnabbi bwe Nestrodem era agamba nti China yandivaako olutalo olugenda okubalukawo omwaka guno ng'okusingira ddala lujja kuyindira ku ssemayanja owa Indian Ocean. Wabula olw'obudde obunnabbi bwa Nestrodem katubukomi wano era tulindirire obanga ddala byalagula binaabaawo omwaka guno 2024 nga bw'azze alagula ku myaka emirala nga byayogera bigenda bibaawo. Eno ye CBS FM UG era nga nkwebaza nnyo okwekumira ku mukutu guno. Nyongera okujjukiza okusubscribinga era bw'oba onyumiddwa bye tukola okoonene mu kigaalo ekyo ng'olikinga mu ngeri yemu ne wansi awo mu comment section otuwe endowooza yo. Nze Emmy April Nakawombe.
CBS FM.